akati wagwa yali mwavu lunkupe genda I'm telling you era ne sente mulunza abayine nze kubulira ati kigamba za kitaawe akati kitaawe atunda buli kimu motoka nkadde nange ngavuga motoka kitaawe okolo bugayana njagala kumaliriza kitaawe kama mwechi mlechembe yayina sente yayina musajja muganga sina ekimwogerako naye ngattalina baga bayideni yali akamaliza okusoma omuntu alandinza akalulu akati kitaawe atunda ente kumpi kuzimalawo atunda ettaka kumpi kulimalawo zonna sente aziteeka mwani mwana we kitaawe alina abaana abaali bagenda mu 10 abagenda mu 10 abaana baganginga bagamba nti Nsamba agenda kussa kitaffe obwavu bakubuulira kati n'owulira obwongo famire bwendi adduka adda mu kiteezi akati akomawo 2016 njagala kumuzza nze kennyini mukubira essimu mpatayimu mukubira essimu oteeka okuba n'empisa onalebo mukubira essimu mugamba nti Nsamba komawo esimbewo omukubira ssimu mu bigambo bye n'agamba nti sisobola kudda baganda bange bankyawa nti nja vuwazza taata mugambo boganye okudda jangu obeere ku mukolo 2015 ku musomo namba yaye muzza tukwatagana muleeta sajja kalimba mugamba nti kati kyenjagala okole ogenda kudda mu weesimbewo twetaaga ku bavubuka abapya olwo tulina olutalo mu Kasanda wakati wa Sarabaya ne Kayizi nga zafuuka political party nyewe na BNRM bonna BNRM nenga zinganga political party otobeera woono obeera woono kamugamba tuteeka okumalawo enkaayana zino ate gwe yali awagira Sarabaya akati mpobudde akati mukwasa n'omuzindaalo mugamba saba akalulu ekyo takyeganye kuzindira byabufuzi bulimi tegwali gwa musomo gwa byabulimi nga gwayogedde no nali neebaza abantu bannamubende abayina kye bakoze mu district eno tuleme kubeebaza nga bafudde 1 yali Kasirye Gwanga 2 yali Mukyala Joyce Mpanga 3 yali Mwami Sekizivu yatandikawo Nakayima Hotel 4 yali Mwami Kasole yasooka okukola essomero lya private mu Uganda tukwatagana yes 5 yali Masembe yasooka okukola boarding school mu Mubende webale nnyo 5 yali bamwita Nalongo omuzaalisa eyalekawo omulime gwe emulago najja yambe ku Kasanda twamuyita n'okujja yasooka n'okujja yes yasooka n'okujja atajja yali omu kwabo ku bonna atajja yali omu yali Masembe yali mulwadde yeyeka ne bonna bajja ono kyayita omusomo gw'abalimi tegwali mukolo gw'abalimi yiga yajja just ng'omugenyi wange yalinga mugenyi wange netegwali musomo gwa byabulimi twali twebaza abantu abalina kye bakoze mu Kasanda Joyce Mpanga ye minisita omukyala yasooka yava Mubende tukwatagana gwe gwali omukolo n'ebisagala bigendamu ebyo byali okaza kinti nze namusaba definitely sagala kugamba nti Nsamba namuwa sente ezikola campaign eyo lie okumuzza a word of encouragement agaya kuba simu honorable engaji kuba ngajimanyi uliriza anti walioze musoma line number 3 jengame tumbaka wangalabika afunye ekizibu ku bwongo nedda kweko kugamba uliriza kwe kugamba nti bakaza bali bakutwala ya kutaasa wenda dendaga okujjako Mwami Nsamba ng'afunye ekizibu mu kanso yange alina bakansala 7 ab'NUP ku kanso y'abakansala 38 tukwatagana alina 7 mu ssaza lyange ery'Ebukuya talinayo n'omwajja ku district mulimu wa DP na kansala sina yalinamu 7 alinamu 7 nawe tu sesha motion gye baakola bakansala ku 14 steps zoteekwa okuteekinga okugoba ssentebe mu office tebaakolako na 2 yadde 2 tajiyingiranga namu kiyayingiramu kyali kimu kigamye webale nnyo steps 14 tebaateekingako yadde 2
kubanga teyatuuka na wa minisita yalemera wano. 2 ate yali agikulemberera wa Nuupu kansala wa Fuwa Town Council bamuyita Sentamu era nga yamuwaga. Kozi bagoba abali bagize mu office Buganda Land Board bali bani abagira ki Buganda Land Board abali bawambi era ba Nuupu bali bawambi ekizimbe kya Ssaabasajja Kabaka. Now 3 kiyayingiramuko kyenzijukira zenkayana ze nalina ne kawo gwe nasangayo mwami Semwogerere era zaabalema ne maliriza era nga mugobi ne bamukyusa no gogoba kawo anda soma ati government bwaba n'omubaka wa parliament bwaba n'omubaka wa parliament nga tasobola kutaputa local government act then abeera accident mu constituency ye kati kankulage genda soma local government act section 84 subsection 2 etugamba chairman wa district council tusobola okulikomendinga okugoba 1 RDC 2 CAO tukwatagana tukola tulikomendinga and that's what I did district cheve kulemye okuma kiraba akati mukwano gwange ensamba simanyi is a problem to the district. 3 ayogedde ku roads committee nti chairman etatula mu roads committee ebyekugambye tumbaka wa parliament atasobola kusoma local government act kumanya nti chairman wa district abyana executive powers kyekimulondesa executive nti lwataliiwo ate executive member we asobola mu representinga ekitali ku MP kubanga MP tabeera na vice we akati ssentebe wa district lwatabadde mu lukiiko soma section 13E etugamba abakozi bonna aba district tulina obuyinza obusobola okudelegatingwa abakozi bonna aba district kaza nyine 10 nyine 12 abakozi ba district I can delegate them njagala kumaliriza na kino njadde okukyampuuga no wendaga nenjagala tujjewo kino tujja kudda roads committee ono namugobako kubwa ssentebe nyinza obutakugoba kubwa member ne kubwa ssentebe kubanga etteeka mwetukola litugamba ssentebe wa roads committee ndi mu mateeka gakola gatamanyi ssentebe wa district no obwa ssentebe wa roads committee tubukola omwaka ogwo abumazeeko 3 tayagala buta ensonga eriemu asaba ssente ku district ogenda okukola bulungi bwansi kyekyamunyisa no si mulimu gwa member wa parliament kukola nguudo tukwatagana agenda mu bakugu bange n'abasaba ssente zeyakozesezza mu bulungi bwansi nti muzinzirize mubuuza ezaza accountingira atya engineer wa district ye secretary wa roads committee yamuwambako dde obuyinza waira tractor n'ogibapangisa awo nja okumalira yamuwambako dde obuyinza bwa secretary kawa district ya accounting officer wa district bakampayo sente tamulabamu njabbiraga ensi oziclaiminga era nagamba engineer nti koddamu n'ofulumya yadde 10 nti ogiwa nsamba genda kukola bulungi bwansi tugenda kwawukana naawe kubanga olina mu acting capacity njagala kutuuka ku kyampuuga ono wenamutandikirako ate mwesobolera wenamutandikirako twali mu kuziika twali mu kuziika nadduka mu kuziika nga tekunaggwa n'agamba nze tugeza yayogera gy'alaga ngenze tuli badde mutusonyiwe tuli mu kugawa babbi tugawa bampuuga babba ssente za parliament era bwe yagenda neŋŋamba banna abaasigalawo ne mbagamba nti mwami Nsamba tayonoona budde bwaffe kubanga mubaka wa parliament wa Kasanda North where I sit as a first citizen ne mugamba tatta budde bwaffe na bintu by'abampuuga obudde obutono bw'alina abuteeke ku masannyalaze kubanga naye asula mu nzikiza abuteeke ku masannyalaze
ge batambuza edda ekitundu kye mwasula naye nga tegalina transform Nze gavuga. era mu bigambo byange ne mugamba era ne mugamba mbe ku nsonga eziri mu palamenti mbe ku nsonga eziri mu palamenti obwongo buganye ogamba otyo mubaka wa palamenti nemugamba kyobudde obungi agende buteeke ku masannyalaze nagasakadda gaaka nagasakadda oba tegaako obusibunazibwa abatulawo bannakasano lembaka wammwe tokimanyi nti era just recently kati ogamba otya omubaka wa palamenti just recently ensonga eziri mu palamenti ng'ogenda otandika okukola oyogere ku nsonga ya mpuuga musamba taddamu kwogera ebyo Mwami Nsamba nga ntunudde mu kamera olutalo lwa mpuuga ne bakomishona tasobola kuluwangula kubanga luzimbiddwa 1 ku bukyayi ensonga jagenda zidevelopinga mpola luzimbiddwa ku butamanya ono nga tebannamugoba ku budget committee kwabadde atuula teri sente ziyita mu parliament sente za parliament sijalagamana za parliament sente za gavumenti tezibeera mu kisanduuke kamalirize tezibeera mu kisanduuke oli agenda nabbamunzibe eri palamenti giveeko ebiriyo tobitegeera budget committee yo yawampuuga sente akati bino ebyobukyayi ndi member wa budget committee nkugambye teziyitangayo waliko committee ziyitangayo kakati gwe ali ku district council oleeta otya amagezi sigenda bukuwa kubanga byoli mu kwogera ensendaba sirina buzibu naye nkugamba ebya palamenti nga ntegeeza Mwami Nsamba tujja kutandikira awo mukama nga yemubeezi ogenda kusisinkana obudde obusinga okuba obuzibu mu Kasanda ewa kubanga niye akutaddeko dde omuntu aliwa ono ate alina gwe yataddewo obuvunanyizibwa ne luli yateekawo gwe yateekawo nkuwa information ne gwe yateekawo luli yabulwa n'emikono egimunominatinga gwe yateekawo bayongera n'ennaku 2 singa ojjukira okulonda ennaku 2 nabulwa n'emikono akati Nsamba musajja wange oshabe oli mu kaseera kazibu bwekomaawo ebigambo byange Kasanda mwami Kasirye Zimula bw'aba ayagala kwesimbawo yesimbe ku kifo ekirala kyonna tumwagala ku bwa ssentebe bwa disitulikiti yeebuzaabuza mbwayagala kujja kwesimba ku Nsamba agambye nti Kasirye Zimula onoonya woolaga Kasana tukugobye ate Zimula yagamba nti Nsamba Oshabe ngenda kujja waawo byebiri ekasanda yabakomyawo tosifai bade yamanyi nkoze ne muganda wange muto wange